All right, thank you so much for watching, ladies and gentlemen, from wherever you're catching the show. Sanse nnyo kuba ate nga tuli ffenna kati nyambo ntambulize video eno etukekule Munnayuganda. Ekiri mu kitundu kya Ssembabule gwe ssebo oba nnyaba ndaba kitokota si kisaanikire. Now leave alone ebyokubanga amagye gakuba abantu amasasi. Naye kati ate waliwo ekyatandise. Just a few days ago, omubaka Goreti Namugga yategeezezza eggwanga nti waliwo abaakutte omu ku bawagizi be ne bamutwala mu kkooti oba mu kkomera ensonga gye bagamba nti yajje ebipande bya Museveni. Now kyabadde bwe kiti, according to Namugga agamba nti abantu bazze ne batimba ebipande bya Museveni ku nnyumba y'omwami omu. Omwami n'abagamba temuteeka bipande ebyo ku nnyumba yange. Mu mateeka okkirizibwa ottimba ekipande naye mu kifo ekiri public, naye tokkirizibwa timba kipande ku property y'omuntu bw'abanga takukkiriza. So omwami ono wetwogerera yatwalibwa mu kkomera n'atwalibwa mu kkooti nga talina na muntu amuwolereza. All the story and details Honorable Namugga avudde otegeeza eggwanga kiki ekitambula oba ekigenda mu maaso mu Ssembabule district. Abantu abanyigiriza bannayuganda kyewuunyisa taweereddwa mukisa kusaba kweyimirirwa bamugayibugayi tujja kuwuliza nga bbiri tukimanyi nti ekyo kikolebwa kumalamu bannayuganda manyi na bannankyukakyuka. Njagala okukoowola bannayuganda mwenna nti we batandika okutulugunya bannansi nga bayita mu mateeka agaali badde agakumaakuma bannayuganda naye nga bannaffe abali mu makooti ge bakozesa okunyigiriza bannayuganda kyewuunyisa era kinnyamiza. I want to inform the country that what has happened in Ssembabule today, somebody you bring an offense yesterday, within 2 hours, everything is done, investigations are done, and you align somebody before court by around midday, and you claim that investigations are done. They have told us to come back on 2nd for hearing of the case. This guy has not been given an opportunity to ask for bail. Neither, he has not said anything. First of all, the person is sick. He has a kidney problem. He has told them, but they have not given him an opportunity to be heard. I want to inform the country. The reason as to why we have laws on this land, especially the Supreme Law, which is the Constitution of the Republic of Uganda, is to be a guide on how we should be led by those who own and possess the power. So I want to inform you, we are not going to relent. We are going to do all it takes to inform whoever is behind this. Mr. Des, you are not going to force anybody to vote for you. We are going to call upon the people of Zimbabwe to fight for their rights, to show this candidate. If you can misuse power when you are nothing on planet Earth, what will happen if people vote for you to be a member of parliament? This is regrettable, unbelievable of a government that claims to be following the law. Otherwise, as leaders, njagala okubategeeza tetugenda kuwummula, tetugenda kukakkana, nyongera okutegeeza bannayuganda ekimala kikola ki? Ekimala. Tunyigiriziddwa ekimala. Saawa eno ng'okutta omuntu just within hours okunoonyereza kuwedde saawa busaawa. Bagambye omusango gutandika okuwulirwa nga Birikeni n'oba n'amusiba emyaka 10. Bannayuganda ebweru eyo tebajja kulekera okulwanirira bwenkanya. Ne mwami Dezi nsaba omutegeeza nti Dezi ne bw'ona atulugunya bannamawogola n'okola otya togenda bbaka kakuwagira ekisibya Keni kubanga tawagira Dezi. Ate ne nnyongera okuwoninga bannamawogola nti bino bye mutandise okwetekako ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga kubanga bw'oyambala essaati ya mwami Museveni osobola okubba, osobola okukwata abakazi, osobola okukola buli kikolobero nga Dezi bw'abikoze. Tubategeeza tugenda kwerwanako. Erino eggwanga lyaffe, this is our country. N'okutegeeza balina office nti obwo office mubutuddemu ku bannayuganda. Saawa eyo omulamuzi w'oliawo, another day it will be somebody else. Bino by'okola ku bannansi bijja kukolwako ekiseera ng'otudde ewuwo, bijja kukola ku baana bo, abazzukulu nabo n'abali bibaamu. Era sending a message ku buli office bearer in this country, buli alina office gy'alimu, make sure nti obeeranga mwenkanya, obwo obutebe simu omusoso butulako, others will come and go. Uganda esigalawo Uganda yaffe. We shall uphold and respect the dignity of this country, no matter who provokes us. Buli akikola tukutegeeza, we're not going to relent. Tugenda kwekubira enduulu, we are going to talk to whoever is concerned. Naye njagala obbategeeza nti Katonda akondiimenga omukulembeze yeegulumiza. Era njagala obbategeeza Bayibuli ekyogera nti ali mu kkakkanya eyeefuula naggwano, eyeefuula ow'ekitalo. We shall come a time, olunaku lujja kukya nga bonna bakoseza obubi obuyinza Katonda abakakkanyiza nga batadde ku ttaka nga tusigadde tuli bawanguzi. Mwebali bana Uganda n'abana mawogola mwena mawogola south, mawogola west, mawogola north. Emyaka mwena abali wano. Ozinze Samata Idi, human rights advocate, kuva South Africa tera zino zimengo fraga beyond mawogola north. Honorable, ne bana mwena sizo kunenza kiri kimu.
nti a judiciary ne courts of law babadde biased yadde okutuwuliriza tulina buli kiwandiiko kyonna ekijja mu kulukeni nomufunira bbeeyi olunaku olwaleero era nga fenafena tuzize ate nga buli substantial wena omubaka parliament ali mu kooti ne munnamateeka n'abala bonna toka tojja kuwuliriza abantu ngaabo kikoze bubi era kitulaze there is impunity ne rule of law egyebakiddwa naye tubalaga nti kino kyemukoze olunaku olwaleero okulaba nga mumwebakeddeberya bannayuganda babadde bacalogs mu uganda emyaka kati 10 tebanakola ku misango egyo oŋŋamba leeta omusango gwa zeegulo saawa 12 buli kimu kimaze okukola kimaze okuwonyezebwa era kyawedde dda nokati akomewo nga mmeka nga 2 naggamba nti alina obulwadde bwensigo yadde omuwuliza bannange ekyo kibayita injustice tubasuubiza era bannayuganda tuwakotuwola bannayuganda mwena mbayigenda maaso mu ggwanga mukondeminga bino bimulaba esemba buli newala yonaki mu ggwanga koze kooti ya uganda tubasaba mukama wange chief Alphonse Owiny Dollo kino kitukola mu Uganda mu injustice kimenya mateeka bona n'aba state bali biased bonulira magistrate bona bali biased balinga abagambye nti kola ki nti mukole kino mpozi nkowola muganda wange mukulu Faizo n'abalala abakozesa abantu abo eno Uganda yaffe gye wava oluza lwaki bagobayo nokulaba nti osobola okukola ng'onyigiza bannasemba bule kino ekimala kikola ki kimala muganda wange Des obeera tata wange this is not the way how we look for vote no era kati wesimidde bunya bwantaana tugenda kaka bantu kwagala bana ekimala kikola ki munonya akalulu netimiza bakite munyigiza bana Uganda bibigambo byange era mbagazo mu bulungi tujja kufuukula nga tufune eddembe lyabo nabona tujja kufuukula nga ngo bili nga tukomawo mu December tujye Muganda wa Fekeri awangalisa abasajja nekira ntegezeddwa nti omusango guno ensonga kyeguweereddwa budde mu ba RDC bagugoberera nnyo nsaba okutegeeza ba RDC besemba bule Seruwaji agugoberera nnyo nsaba okutegeeza Seruwaji toyina kyotegeeza Seruwaji Faizo toyina kyotegeeza wansi w'ensi njagala okutegeeza Seruwaji ffe tulina ba RDC abavudde mu kubeera ba RDC ne bafuuka abanoonyi b'obululu osanga Seruwaji yatambulira ekiro kino bagenda batiisatiisa abantu mu mayumba tugenda kukunga bannamawogola beerwaneko Seruwaji tosinga bannamawogola bungi tobasinga bino bye mugenda mukola ne mutiisatiisa abantu tujja babuza bino mwabikola mu kamyufu KNRM people kept quiet abantu basirika mwongedde okwogera okwagala obbikola nze njagala obbategeeza nti ne bwe munaakola mutya Faizo ne bwonaakola otya twongera kutegeeza ku nsi kuno tolina kyotegeeza bannayuganda mbawa message buli akutulugunya muboole kirivale simple buli akutulugunya kola ki abasajja abo buli wolaba Faizo ng'ayina watambulidde muviire ne bwajja mu muzikiti Faizo n'omulaba mumuwaka teba akamumala ensi agala giberawo yekka mwe bannamawogola buli wolaba Dezi nga ze muviire Dezi atambulire ekyaganya kyonna mu kimuwe mawogola kawunti yenna atambule nga yeegazanya bwe mulaba emmotoka ye mu luguudo mupaakinga ebbali anti wannaggwano nnyo wakitiibwa nnyo mupaakinga ebbali Dezi akole ki jo twabadde wano waliwo n'omuvubuka gwe bayita Shafiiki n'atugamba twabanoonya ddaka tubafunye twabanoonya ddaka tubakoze eki ono Wahabu n'agamba twabanoonya ddaka tukoze eki njagala okutegeeza Faizo Shafiiki abo bonna ababbi b'ente abeekwese mu embeera y'okutulugunya abantu njagala obbategeeza muli babbi bante muli babbi bapikipiki mukoze buli kubikolobera emawogola kati mwagala okulaga mukama mwe nti mukola mutunule ebikubo etuyiseemu wali semba bule mateete embirizi ekikubo kyafuusenga nga walumba ettanda ekikubo tekiyitikamu emmotoka zigudde gwe Faizo mu kifo ky'okukola obuvunaanyizibwa bwa RDC oli eyo mumantaalira eyo njagala okubategeeza mmwe tugenda bazza mulayini Faizo tolina kyotegeeza ako ka office ka RDC musobola nakuwandiika mannya gammwe mukulu Museveni tuyambe olonde ku RDC abayina ensa mutuleetedde obusajja obutalina makulu kasiiba muno nga kataaya mu kifo ky'okukola emirimu gya gavumenti njagala obategeeza amateeka gafuga RDC wegali tugenda kwewayo okulwanirira obwenkanya temulina kyemutegeeza kino kyemukoze olwaleero tugenda kwongera okulwanirira eggwanga n'okutegeeza bannamawogola nnyumba ku nnyumba okubategeeza ekizibu kyemulina olaba mwewanika temulina kyemutegeeza olwo muli baako kyemutegeeza gwe Dezi olaba wewanika tolina kyoli olwo olifuna kasitampu nkonde eminga bino naye nkutegeeza ojja kukakkanyizibwa teri agenda kukiza kumanyirwa mawogola people power our power people power NUP everywhere NUP olutalo ngaluwedde tuliyambale olutalo ngaluwedde tuliyambale tulizimba Uganda koti ya bannayuganda fetu wakizimba kusendeza omuwongo ebyambalo bimwambala fetu bigula era bwekyo bweri wanesemba bule koti Uganda wa Fekeni adeziddwayo mu komera akanga 2 mwezi gujja Alamuza agambye omusango gwa Keni gwanywedde okunoonyerezebwa